Manya amala emirundi Joseph Junior ne bazannyi bakulu bange bonna baganda bange nammwe mwenna abazze okwerekera taata emirimu gyagimaze era agimaze bulungi era tumukubireko mu ngalo era ffe tukkiriza taata ali mu ggulu era tufunye malayika endala etulwanirira. Nebaza nnyo bonna, nebaza nnyo omuntu ow'enjawulo wetuleseeyo General Salim Musabe abadde wa nkizo nnyo mu bulamu bwa taata. Bwe twagenda ne taata wa General yamugamba nti ffe tetusobola kukuvaamu era tuli naawe nga General Sabe tukwebaza bonna n'abalala bonna. Taata Mukama mwoyo gwo. Mukulu wange yeebazizza nze bwe nzibwako kifaananyi badde ku kitiibwa ekiri wano singa ebadde embaga ya taata kiki ekyali baddemu. So tubeebaza mwebali kujja kuwerekera mu taata. Taata oyo yatugamba tajja yasabanga taata yasabanga bulungi mu kisomesa kyaffe wandiruka era nga atera kutuula mabega nze nzijukira bulungi. Taata we yayingira ebyobufuzi n'agamba ebyobufuzi tuba tulimba bantu sigenda kujja nimba abantu ate nimbe ne Katonda. N'aŋŋamba nja kuddamu okusaba nga mpezezza emyaka 7 nga maze nga mpandiika buwandiisi bitabo byange naye nga sikyakola ki sikyalimba. Kyannaku nti emyaka 7 taata tugiwezezza kujja mu kyaki naye twagaana nnyo ojje kubanga 7 togiwezezza. Era twebaza bwana mukulu ono eggulu yasiibye ku bunkenke ng'okujaajenga kungi, consultations nnyingi. Mwana mukulu nga naye ayina mukama we nga yalina mu bintu byekiddako naye mwana mukulu mwebaza yagumye n'agamba katubawe misa ku lwa taata. Tweyanziza nnyo mwana mukulu ne kyaki yaffe ne mu kisomesa kyaffe nga buli omu alwana agamba nedda taata afune misa mu kifo kino ekyebunamwayi. Taata saakutudde lufuba kuba wali osomerayo nakulesa ebunamwaya. Parishi yaffe gy'obadde otera otuwa ssente ne tuzimba nga tuzikuŋŋaanyiza nga ffamire. Nongera okubeebaza mwenna banaye Pulezidenti Museveni webale kwagala taata. Omusajja wo omwagadde naye abadde akwagala. Taata abadde ayagala Pulezidenti. Nze omuntu musoma nnyo mu ffensi era nze ebigambo byange nkozesa okutunuulira bwe nti nenkusoma. Wano recently yali mu ddwaliro bebekolo najja era abasawo bamunnyonnyola endwadde z'alina nga nnyingi tezamujja simayiro ku maaso kubanga bamugamba Pulezidenti Museveni azze wano akuweereza ssente era ayogera nga musanyufu n'agamba abasawo Pulezidenti ampeereza ssente nga simayiro ekikola okiraba. Pulezidenti taata abadde akwagala nnyo nnyo. Tukwebaza omulimu gwe wasooka omuwa. Nze nalabako taata ng'ali ku Mambo Bado nali muto namulaba ne mulabako nga tuli mu lipoota nga tuli Kulomu Street ne mulabako ng'ali mu The Voice nga tugenze ku Nasa ne mulabako nga tuyingidde Okero House era nze nagenda ku Okero House
ne nnambula mu ofiisi ya taata n'agamba jangu olabe ffe abaasoma gye tutuula n'ambuuza chiifu yatuulayo eno oze nedda taata naye yakusindika n'otuula nga woofiisi nnungi alina ne wawummulira tubwebaza pulezidenti nti yasobola okutulindiza avaawa ekyotera ebyo mu kyalo Matale. Pulezidenti tukwebaza nnyo nnyo nnyo. 2016 awo taata yakyuka mwenna mwalaba nti yakyuka akyali ng'akoze muntu mulala naffe twabirabanga ewaka. Alabika taata yagoyinga anda alabika yagamba omuntu wange asinga okwo njagala oba nvuddemu n'agoyinga anda ndowooza muze abadde depressed abadde n'obusungu nga neyeefulamu biraba byaki bya busungu ng'azuukuka ekiro nayomba nga naye bayinza temukola tebaliiwo naye muzeeyi yabadde ali kumpi kufa yakkiriza nti omusajja we teyakola ki teyamuvaamu era tukwebaza nnyo muzeeyi pulezidenti Museveni. Omusajja wo yaleka azadde abaana abaleseewo olw'ekirala. Omusajja we wamulonda omulaba nti musajja wa njawulo era omusaayi gw'abadde alina naffe bwe tulina naffe tuli baaki banjawulo. Waba abadde musajja mugezi naffe tuli bakazi babasajja bagezi era bw'oba ng'okyetaaga ebyo bye wamulabamu naffe weetuli taata tujja kukola naawe. Tweyanziza nnyo tweyanzire nnyo mwebale okujja bannange omwe mwenna mwebale kuweesa taata kitiibwa naye temutwerabira bannange. Tweyanziza katuwe Julia dakiika ye. Kyenjagadde okugamba nti mu nsi muno bannange atulekedde message tuleseemu ki okozeemu ki mu nsi muno. So that is the message. He leaves us. He has left a legacy and his legacy is going to live. Just ngenda kuimba ka chorus katono nnyo because kugumiza ki ekiriwo nti Tamale ali mu ggulu kati. He's looking at us and he's very happy and he's with the angels there. So let us all be happy. We are celebrating his life. He has done omulimu gwe wano kaakati tulina celebrating and he's happy there. Sanyu lyokka mu kibuga ekyo. B flat. Just give me B flat. Awo katono nnyo. Ngenda kuyimba ka chorus katono nnyo kubanga tetulina time. Sanyu lyokka nga tuyimba tetugenda kukula nate tulibera ngeyonappi mubulamu obutagwawo mubulamu Joseph Wali Mukakati. May he rest in peace. Thank you so much.